Omuzanyi w'ebikonde Joy Vegas Lubega wakutunkana munansi wa Tanzania Keri Mbaruku mu lulwana olutali lwa musipi olugenda okubeera ku MTN Arena ku Lwokutaano lwa wiiki ejja. Kinajjukirwa nti Lubega yakuba Mbaruku mu 2022 era erugogo. Lubega gwe tusisinkanye ng'ali ne banne mu kutendekebwa mu ggimu emu ku Kaleerwe aliko byatubuulidde. Mmanyi nti nkoze training emala era nga nsuubira nti omusajja nja kumukuba. Ono nga weze egy'obukulu 42 yakikiirako eggwanga mu mpaka za Olympics mu 2004 wamu ne Commonwealth Games mu 2002 ng'akyali mu bikonde by'abayiga era atubuulidde nti mu bikonde bino ayagala kusanyusa abawagizi be. Nzija kunyumisira bannayuganda muzanyo nakulaga bannayuganda nti ebikonde tubimanyi wano bizanya. Wabula ono si wakuwummula kati kubanga tutegeezezza nti omwaka ogujja ayagala kuddamu kuvuganya ku misipi egiri ku mutendera gw'ensi yonna. Luli nabikola mu buvubuka yambikola ate emyaka gino egiyiseeko kuwa katono. Mu ngeri emu ne bannayuganda okuli Nicholas Bule, Conrad Seruyange, Salimati Besigwa n'abalala bakujja abantu ekifu ku maaso. Ebikodyo bungi bwe nnyongeddemu kubanga mwana abasajja bali bali bamanyi nga King of kuwuuba manyi nze wano nze kabaka w'okuwuuba nze mbawuuba zimawokota. Ennaku zino ka training ey'amaanyi biri eri bye twalimu kati kati musajja agenda kuba musajja agenda kuba wa mulembe. Mu nnwana mu mukagazi alina Lubega wanguddeko 23 n'akuwa 19 ate n'agwa maliri ga nnwana 4. Ye Mbaluku gwagenda okutunka naye alina ennwana 35 awanguddeko 2 ate akubiddwa mu nnwana 14. Regina Nalujja, NTV ku ssaawa emu.